abatulaba abalaba programu ya eno emboozi z'omukenkufu mbebaziza nnyo okulaba era mbebaza okuwangayo obudde buli lwa Sunday ne mubaako kye muyiga ekipya ne mwongera okwegobako obwavu nga bwe tuzze tutambula ffenna omwaka oguwedde abaaka tweyungako tubaaniriza nnyo mu mwaka guno webale kulaba emboozi z'omukenkufu okuva mu Prof Bioresearch n'omukenkufu Julius Nyanzi buli lwa Sunday tuli awo ku Equatoria ekisenge 152 wetukakalabiza emirimu wetuweerereze eggwanga lino era bwe tusinziira okubuna ensi eno yonna era ensi eno esiimye nga bwe tuzze tutambula Sunday wedde twalaba emigaso egiri mu bizigo by'ekigagi abantu bangi babonyeebonye ne sikiini naye twalaba nti ekigagi kisobola otuyamba naddala ku mbalabe ate gwe maama ali eyo atayagala kuyonsa twalaba ekigagi engeri kyekituyambamu okushepinga ku mabeere amabeere ne gaba nga tegayiikayiika ng'omasaaji nga buto ekigagi ekyo n'okitabulamu buto wakakomera amabeere ne gafaamingamuko n'oguma naawe n'onyirira n'obanga bali abaana n'osonga ennaku zino bintu byakusonga mbeere negwe bw'osonga ng'okka wansi biba tebinyuma era mu mbeera eyo nkwebaza okugobereranga peji yaffe mu bukedde y'emboozi y'omukenkufu emboozi y'omukenkufu zinyuma zekye bintu bina byenkimanyiko ziyigiriza zaagaliza zibangula ate zinyuma emboozi z'omukenkufu kati olwaleero njagala tuwogere ku kintu kino abasinga mukimanyi abasinga mumanyi bino babiyita ebiryo oba mu luzungu kye bayita pumpkin seeds zino abali balimye ku nsujju bazimanyi bulungi nnyo nti ensigo ziri ez'omunda ze bayita pumpkin seeds ensigo ezo nnungi nnyo okuzaama era waliwo omuwandiisi omu scientist yagamba nti alidde ensigo ez'ensujju asinga oyo alidde ekinyama kirye oba ekibala eky'omunda kubanga ebirungo byonna emigaso gyonna gifumbekedde mu nsigo kyova laba nti ensigo nkulu nnyo kubanga ekimera kino kitereka ebiriisa byonna mu nsigo ebintu byonna ebirungo ebyandiyambye obulamu babitereka mu nsigo kati ensigo zino gafa aba Prof Bioresearch era ate ne twongerako obukenkufu ne tukimanya abantu abasinga tajja kulya nsigo nsawo namba kubanga tugeze okufuna emigajjuno emirungi olina okulya ensigo nnyingi ate abantu ndaba bagaayayo 2-3 naye kati ffe kwe kuyizaamu kabuto akava mu biryo oba ke bayita pumpkin seed oil kabuto kano kalungi nnyo okuzaama nti kabuto kano aka pumpkin seed kagenda kuyamba nnyo naddala gwe omwami n'omukyala kansooke n'omwami abaami abasinga obuzibu ennaku zino bwe bafunye bwa prostate omanyi waliwo akanyama akali mu butonde bwaffe ako akayamba okukola amazzi ag'olunnyo okuziyiza enkwaso zino okwokyebwa omukyala omanyi n'abakyala w'abakyala akola acids oba acid oyo aba acidic kati omusajja bw'amuteekamu enkwaso ze bambi wabanga tafunye mazzi gava mu kanyama ako ke bayita prostate enkwaso zifa naye ate bambi abasajja abasinga olw'endya embi n'emyaka egigenderedde abasajja kati abasinga basukka myaka 45 prostate eyo ezimba kati ebiryo bijjudde zinc oyo ayamba prostate okuba ennungi nga nnamu n'obanga tozimba tezimba abasajja abasinga bannaye mu abakyala mulabira omusajja nga yafunye prostate yamanyi obulumi bw'ayitamu omusajja agenda okufuka tafuka tonyezayo tondo naye nga awulira omusulo ogumutta ate nga bwe guluma gwali ogenzeko okufuka omuntu ng'oba n'abafuka ku kkubo abrigation oba embwa n'emukanga n'agusiba engeri gy'alumwamu n'omusajja bw'atyo bw'alumwa bambi mu mbeera eyo nti omusulo gwesiba n'afuna obulumi bungi gyo naye kati ebiryo bw'onywa buto avudde mu biryo ayamba nnyo okuzibukula bladder oba prostate eyo n'eba nga tezimba ekinungi nnyo ku basajja era prostate eyongeramu ekirungo kiri ekya testosterone ekirungo ekyo eky'abasajja bw'obanga oli musajja ng'onywa ku buto w'ebiryo enkwaso zeekola mangu abasajja abasinga bafunye obuzibu bw'enkwaso abasinga bambi tebakyazaala ne beekwasa omukazi nti omukazi mugumba kumbe obuzibu buli ku musajja talina zinc munnyogo ogwa zinc oguyamba okukola enkwaso z'omusajja ze bayita spams kati ebiryo bino birungi nnyo naddala butto naavudde mu biryo
okubanga oyiwako ku saladi ojja kukola enkwasa ez'omutindo oleme kulifera muno ogamba nti omaze nkube mukubyemu kajobera oli bomba kino munoonya omwana ebbanga n'ebbanga ne mugera ne kubafere enkwaso ezo okuzikola weetaaga butto ava mu biryo era mu nsi yonna bakimanyi bulungi nnyo era bwe tuba tutunuulidde abamu abalina enkwaso si za mutindo teziyita tezina waake enkwaso zammwe abamu ogenda okuzaala omwana nga enkwaso zo nnema omwana naye naafuna obuzibu ku bwongo oba n'atavaayo bulungi kati weetaaga butta avudde mu biryo okulaba nga enkwaso zo zoyongerako ku mutindo ate ng'omukyala obuto ono avudde mu biryo ebiryo bino birina ekirungo kya zinki ekirungo kya zinki kiyamba okola ekirungo kye bayita era testosterone abakyala nammwe muba n'ekirungo ekyo naye oluusi ekirungo ekino kye bayita plactin oyo ate asingawo nnyo ebeeyo enkubirizi gye bayita plactin naye leeta omukyala okuba nabukalu abakyala abasinga babasiriza entamu n'ogamba bannaaye ekyo kino kyetuliko weetaaga butto w'ekiryo kubanga ekirungo ekyo ekya plactin zinki ali mu biryo bino naddala mu butto kubanga butto ono akubisaamu zinki ali mugundi mu nsigo emirundi 10 bw'oba wali ofunye grams 5 ng'olidde ensigo wano ojja kufuna 5 kati ajja kuyamba ku bunnabukalu oyo obanga osereza gigenda mu gga era abakyala abakutukanya enviiri lwa kirungo era ekyo kyekimu ekya plactin ekirungo ekyo kikutula abakyala enviiri kati weetaaga era ku zinki ali mu butto ono ow'ebiryo oba pumpkin seed okulaba nga enviiri zo ziba nnungi nnyo nga tezikutuka naddala abakyala abamu bw'asanyirira enviiri azireka mu kisanyirizo oba weetaaga butto ono ow'ebiryo ate bwe tuba tugenze ku mbeera y'obulamu agumya nnyo ebinywa kubanga zinki era alimu agumya ebinywa abakyala mulina ekinywa kyekyannabaana kyova olaba temulya bintu bikula mu ttaka ebintu bikula mu ttaka nga balugu kaama endaggu emmere bwekyo temukyagirya kyova olaba kale bugenda okuzaala nabaana tasobola sindika mwana kakana babasala busazi naye kati gwe omukyala woba oli lubuto weetaaga okunywa ku kabutto kano ak'ensujju tekalina problem ensujju terina side effects zonna oliwa ku nakatiiwo oba oteka mu kajiiko mu nvaazo nga wenywera ng'ozaala bulungi osumulukuka bulungi nnyo nga tofunye buzibu bwonna kintu kikulu nnyo ate gwe omukyala w'olubuto ebiryo bino birimu ekirungo kya folate folate ekyo kikuyamba okuba omwana nga tafuna bulemu bwonna nga muno zempeke zemutera okuyimireza folic acid ebiryo bino birungi nnyo era bw'oba olina abaana abalina sikosero bambi sikosero omusaayi gufuna obulema naddala obutafaali bwe bayita red blood cells bulemala kati weetaaga omwana okumuwa kabutto kana ak'ensujju kubanga kabutto k'ensujju kalimu era ekirungo kya zinki ne cucabatins kiyamba okulaba ng'omwana aba n'obutafaali obulamu kugamba naaba nga taba wiiki nnyo naafuna ku maanyi era naawe agenda okukola exercise agenda okujogengamu n'agenda okudduka okusamba omupiira oba alina omukolo gwonna gwagenda gumuzinyi w'amazina ng'ogenda kuteetebula ku sande eno onywayo kabutto k'ensujju ojja kufuna amaanyi tojja kukowa mwangu era n'abalina ebiwuka bifuuse ebiwuka mu Uganda deworming butto ono ow'ensujju deworming ate ffe kye twakoledde bw'ojjana ku Prof Bio Research ku Equatorial Mall ekisenge 152 n'ogula kabutto kano tukuwayo keeki ya bwereere oba keeki y'ensujju n'ogiteeka mu mazzi agookya n'odiwaminga ebiwuka byonna ne biteepuwamu ne bifuluma ebiwuka bifuuse ebiwuka bisiba abantu embuto n'agenda okugenda ofuluma emmanju ng'ekyenda kigaaniddeyo ne kiba nga nakyo kifuluma bufulumi kati okwewala embeera eyo okudiwaminga kuba okudiwaminga kutuleetera n'okwetakula enfaana ziri mu bantu wazirabye omusajja omusanga corporate senior citizen naye ng'ebiwuka ebimujjuddemu tobala na bibala omuwulira ng'agenze emmanju tavaayo adududumira eyo nywayo kabutto k'ensujju kadiwaminga era gwe omusajja eyenyuma mu saizi ensujju eno ena zinki ogisiiga wali ku mutaka Ssejjombwe n'okola mu maso wawulira oli omuyimbi yayimba nti bwe kaba katono tekamukolera kati siigako obutto w'ensujju era onyweko kabutto k'ensujju ng'otaddemu ne keeke nevudde mu biryo by'ensujju ojja kulaba waokola mu maso fa ku bano sindikanja ketegula ntaasa enkyato n'abiraba kati embeera bwekyo kozesa butto w'ensujju kubanga yakubisaamu nnyo emirundi 10 ku zinki ali mu biryo byennyini ebikalu ate nga tukimanyi temukyalina mannyo temukyalina amannyo bagakuddemu temukyasobola kugaya biryo
kati mu mbeerayo katukozese ku kabutto kw'ensujju tusobola kafuna wali ku hoteli Equatorio ekisenge 152 ku Prof Bio Research ne tuba n'amaanyi gali ga Saabalwanyi gennyini.